Aite Gilbert ono nga ye yakuba tiya gas mu motoka ya Kizza Besigye oba President Kizza Besigye kano Dr. Kizza Besigye abantu abasinga ndowooza bamuyinako obukuubagano lwa season eyo n'ebintu bye yakola nga emisango mingi gyavaayo nga mu gwo kwavaayo ogwa aggravated trafficking and sexual assault oba exploitation. Omusango guno gwawabibwa mu kkooti ne gulabika nga ate bwe gwateekebwayo ebibuuzo byali bingi nga mwe muli nti omusango gwatandika ne court sessions nzitandika ono yali remanded naye mu court session ebaddewo esembyeyo omulamuzi Judge Komuhangi yalagira oluuli oluwaabi okulabika nga ate omuwala ono yali yataddewo omusango gw'okuba nti yali assaulted bw'aba talabiseeko mu kkooti okumala wiiki 2 bajja kulabika nga omusango ate baguvaako. Mu court session eyabaddewo olunaku olw'eggulo omuwaabi wa gavumenti Joseph Kyomuhendo yataddewo omusango gugibwewo nga kiraga nti engeri omuntu ono gy'atalabiseeko mu kkooti okumala akabanga ate ng'agamba nti omusango guva ku ye agamba nti baamukabasanya oba kyonna ekyaliwo tuba tetusobola kugenda mu maaso na musango nga the person or case in point takyalabika so tuba tetulina lwaki tulabika nga ate tuba tweyongerayo n'omusango. Bano bafunye ebbaluwa okuva ewa DPP era nga balaga nti omusango gwa kugibwayo era ono wakuyimbulibwa. Tagenda kuyimbulibwa wabula ne miliyoni ze2 eza bail ze baali bateekayo ono wakuziddizibwa olw'ensonga nti omusango guganya okutambula tegumusinga oba gumusinga so ffenna tulinze kimu. Bano balemeddwa okulabika nga te bakomye omuwala ono yalemeddwa okulabika nga te ajja mu maaso ga kkooti. Program Subulula ekyagendera ddala mu maaso tuula ate tukutiseko sport.